Baniriza kusenga face to 56 mubale kwekuumirako abeekuumirako ate gwe omupya katannatwegattako nyiga akadde akobere ng'otwegattako. Olwaleero njagala kwogera ku okwezina kwanditutte ebbanga ki oba okwezina okutuufu kye tuyita average sex duration kyandibadde kitwala bbanga ki oba ekiri nnomo kaŋŋambe nti omuntu azina ebituufu yandikuzinidde ebbanga ki. Ngenda kwogera kino naye ojja kwetaaga okuwuliriza vidiyo yonna okutegeera bye ngenda okunnyonnyola kuba bw'ogiwulirizaako ekitundu oliza obutakitegeera. So ngenda kusaba oleme commentinga nga tonnaba kuwuliriza. Scientifically oba research agamba nti omusajja waba asobola okuzina eddakiika 7 ku 13 ezo eddakiika ziba zimala like ziri okay ziri desirable ziri fine. Kansubire muntegeera eddakiika 7 ku 13 wabula zino eddakiika 7 ku 13 zoogerebwa kubanga omukira guli mu mmana. Tetuzitaddeeko kwenywegera, tetuzitaddeeko kweweweeta, tetuzitaddeeko kuzannya, tetuzitaddeeko kwezina kulala kwonna kwonna simanya nti kuweeweeta musina ebyo byonna tebiriiko. Twogera ku kwezina just nga omukira guli mu mmana kyekyo. Zandibadde eddakiika 7 ku 13 naye bwe tuba twogedde generally nga tugaseeko okwenywegera okunuuna omukira okugwa ebbakuli ebyo byonna kubanga byebikola okwezina okulungi. Kitegeera bwe tuba nga tubigaseeko zisobola okubeera eddakiika 25 ku ddakiika 45 ziba fine nazo. Naye ate nakyo kisinziira kati nga tuvudde ku kyokuba nti omuntu yandibadde omusajja omutuufu alina kuzinira ddakiika mmeka emmana. Ng'ekyo twandibadde tukitadde ebbali. Sorry. Waliwo abantu ebintu bye bakola nga like bo babyagala oba nga bayina like scientific munansonyi mukunanagira engeri gye tuli mu mulembe ogwa digito abantu balina definitions zaabwe ze bateeka mu bwongo bwabwe nti nze omusajja waba tanzinye eddakiika 4 aba talina kyankozeeko. Okitegeera omusajja waba tanzinidde essaawa nnamba aba talina kyankozeeko. Oyo talina na kyaŋŋamba tamalaako. So nga naawe wali eyo tonaba kugamba nti simalaako. Sooka weebuuze bwe mba nsobola okubeera mu mmana eddakiika 7 naye njikuba wali kitegeeza oli very fine musajja wattu tonyoonya ddagala mulekeraawo okwekamirira amadagala. Tonyoonya ddagala oli okay. Ojja kunoonya eddagala ate likufuukira eddagala. Omukira gukubeere nga buli ssaawa gukwereze n'omukazi ow'okuzina nga taliiwo. Kubanga era teri mukazi gw'ogenda soggola buli ssaawa buli kaseera yitawo. Wowe weekyusa jangu, wowe weekyusa fungula olugoye, mama gundi sooka okuname, ali nno mu kufumba nva, oyagala osooka omufumitireko awo. Ati nga gukuli bubi. So tonyoonya ddagala kugamba nti kanoonya eddagala munnange mmala mangu. Omuntu amala amangu ye muntu ali considered okubeera nti tasobola kuweza ddakiika 2 ng'azina emmana. Nga ŋŋamba okugiyingira n'agizina sigamba okuweeweeta. Naye ate nga tukimanyi nti waliwo abo nga musajja wattu ne bw'aba akukwaseko bukwase amala nga tagiyingire nagiyingira. Abo be bayita abamala amangu oba bamalamu akagoba amangu. Then wabeerawo bali nga oluusi akumalira mu bisambi. Ne wabeerawo bali nga asobola okuzina eddakiika 5. Oyo aba akoze eddakiika 5 ziri fine. Nga tuvudde mu bino ebya romansi ebyokuweeweeta omusina okugwa ebbakuli naye n'akuyingira n'akuzina eddakiika 5 n'amala kiri okay. Sigambye nti kiri nomo wabula kiri okay teyeetaaga eddagala yeetaaga just bujjanjabi bwetini nnyo okwetereeza kubanga ebintu bingi ebiviirako ebbanga omuntu lyamala mu kazannyo. Abamu w'osanga omusajja omukulu oba abantu abakulu mu myaka balinza okutwala ebbanga ttini nga bali mu kazannyo ne bamala. Abamu ne kitwala ebbanga ddene okumuteeka mu mbeera kubanga feelings ziba zaafa. Mukulu mukadde okitegeera talinza kubeera nga alina feelings ze zimu nange oba naawe ampuliriza ow'emyaka 25 oli alina emyaka 4 wakusooka kunoonya muntegeera mikwano gyange. So ebbanga omusajja omutuufu lyalina okuzinira emmana lirina kubeera ddakiika 7 paka ku ddakiika 15. Ngambye nti njogera ku kubanga ali mu mmana yo ng'azina soogera ku kunywegera soogera ku kuweeweeta soogera ku biki.
muntegeera banywanyi bange. Ndowooza ekibuuzo nkizeemu era munzikirize nkomewa nga sinabakoma wano eno. Abakyala muyina ebirowoozo byammwe bye mujja mu mikwano gyammwe n'ogamba omusajja nze banayina boyfriend anzinira essaawa nnamba banaye bwankwatako tamala banange kwegamba n'ogenda n'okiteeka mu musajja wo n'otandika okutunuulira omusajja wo nti tamalaako ng'ate amalako ng'amalako era nga ali okay naye lwakubanga obwongo bwe babuzimbyemu ekintu mukwano gwo buli bwe mutuula oba olina mikwano gyo olina mikwano gyo buli bwe mutuula emboozi muba munyumyako banaye oli omwana akyusa ekiwato omusajja nze ne mmana paka ku ssaawa mmeka omusajja akola bw'ati ne bw'ati nawe n'ogamba njagala omusajja nze ne mmana okugifiirako obufiizi bannange nze okwezina ndowooza kunyuma ng'omuntu ekintu kyonna 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 kinyuma nga tokiriisizza mu lulu kukirya kifiirako. Nze simanyi oba natondebwa ntya naye olaba ndi muganda naye n'ettooke bwe ndirya ennyo lintama njagala ne ndyako katini n'enkya ndiyoye ne luli ndiyoye ne luli ndiyoye era bwe kyetaagisa omwami wo muleke mulyeko katini mpola mpola. Kale munzikirize nkome wano olwaleero mbadde bawuza balungi mwebale kwekuumira kusenga 5256 ate na subscribing obeere ng'otwegattako akadde kateekeko nti vidiyo buli gye nteekayo oba ogifuna bulambalamba. Alina ekibuuzo kintere mu comment section ayagala okwogerako nange ojja kunsanga ku +256 78 40 78 5 40 28 60 omusanga ku WhatsApp kokka ennamba eyo si yakubako mukwano. Ekirala tulina app yaffe eri ku Play Store abagiyita Senga 5256 osobola okuyitayo n'ogidownloadinga n'ogisupportinga yenna waakabeera kuno tumuteekayo eri oluusi nteekayo ne gwe siteeka wano nga just mukoze nga yeewa app n'agenda ku app so gwe atayagala ku missinga lecture yonna okuva gye tuli osobola ogamba kaŋŋende nkyaleko ku channel ya kaŋŋende nkyaleko ku app ya Senga n'ogidownloadinga n'obeera nayo mu ssimu n'ebeera ng'esobola ate okukuyamba. Ate n'ekirala oba ompagidde era mba nsiima nnyo obuwagizi bwo. So mikwano gyange tulindire vidiyo eddako abakadde mwenna abeekuumirako mukama abampere kye musinga okwagala neeyanzisa nnyo mwebale kumpagira mwebale butankoowa mwaka ku mwaka nina abantu bentambudde nabo nga kuva dda bantu bange they support me sibamanyi tebammanyi like individually tetulinawo nti oba tuli ba mukwano oba tulina emboozi naye nga they are supporting me up to date omukama abampere kye musinga okwagala mikwano gyange tusinkana ate mu